بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله وشتي واتين رزقوا وي الله ناني كتوندا na tusaponsi ne yesigaliza obulamuzi obw'okuntikko n'abeera nga yesigaliza okugera n'okutonda kukwe, okugabirira ebitonde kukwe n'ebitende birala bingi bye tugamba. Enjawulo eri wakati w'ebitendo bye tumutenda nabyo n'ebyaffe, nti ye Allah yatonda, ffe tuli bitonde bye ebyo ebijjuvu, ng'ate ebyaffe birimu obukendeevu n'obunafu. Ekyo nga tukitegedde, tukiddiŋŋana ntakera nti Allah subhanahu wa ta'ala tiyatwagalizaako kubonaabona wadde tubonereza. Nabwe kityo y'ensonga lwaki ekisa kye kyakulembera obusungu bwe, n'abeera ng'atusiza ababaka, n'abeera ng'atusiza ebitabo, n'abeera ng'atuwa amagezi agaawula ekibi n'ekirungi. Ne bwe tutunula ekitabo ekyatukkako ekyakka ku baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kirina ensonga ze kyayitirira okubeera nga zikiddiŋŋana n'okunyikiza n'okubeera nga kisiibako omulaka. Twalaba mu biseera byaffe biyise nti tewali nsonga Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako esinga mu Qur'an esinga ku zinnaazo okuggyako ye mwennyini Rabbul Izzati wal Jalaal. Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako okusinga. Lwaki? Tusobole okubeera nga tumumanya, tusobole okubeera nga tumutegeera, kubanga mu kumumanya n'obutamumanya Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki yasalawo okukola ejjana n'omuliro, ng'abali abulira edduniya eno nga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'abawa ejjana, n'abaligifaako Allah n'abajjinga ne batuuka mu maaso ge nga baali bajeemu agenda kubeera ng'abookya. Ekyo bwe tukimanya, ye yekka Allah bwe tulina okubeera nga tusinza, tulina okutwala obuvunaanyizibwa waffe okubeera nti tumusinza, tumutendereza, tumutya, tukola ebyo byonna by'ayagala, ne twewala ddala byonna Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala. Eyo nno ensonga esooka bwe tuba tugirabye, Allah yayogera ku muntu mu Qur'an. Lwaki omuntu muliraanya oba mumuteeka ku nsonga ey'okubiri? Ti ensonga esoose tulabye Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga ey'okubiri tulabye muntu. Kubanga ekitabo kyakka okuva eri Allah nga kidda eri omuntu. Omuntu asobole okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate bw'amala okumutegeera abeere ng'asasulwa, nga n'amateeka agaasinga okukka ku ye, amateeka agakka mu Qur'ani yonna okutwalira wamu, gaali galabula, gaali galaalika, gaali gategeeza, nga kye gategeeza si kirala ye muntu. Tegereka bulungi. Eyo ensonga yakubiri. Tugambe Allah yeyogerako era yasinga okulabika mu Qur'an. Owookubiri muntu.
ensonga eyinza okuddirirawo Allah subhanahu wa ta'ala yogera nnyo ku lunaku lw'ekiyama nga lwaki alwogerako era alabula gwe muntu lwelide era alabula gwe muntu weeteeketeeke tuli bumu nkakasa nga tuli bumu Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo nga tumaze okulaba ensonga ey'okusatu era nga kitugenda okutuulako gyeyalabula ennyo omuntu okubeera ng'agyerinda nga muntu mu nsi alina okubeera nga weeyisa bulungi empisa zo zirina kubeera nnungi kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yabeeranga mu bantu abakuŋŋaanye abafaananako nga mmwe muhadara y'abantu abawezeeko yabalaamiranga okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba ttaqullaha haythuma kuntum mutye Allah subhanahu wa ta'ala haythuma kuntum bwe mubeera muli wonna wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha mubeerenga mukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala oluvannyuma lw'okulaba nti mumusobezza ajja kubeera nga abasonyiwa nga n'omulimu omulungi okusookerwako oluvannyuma lw'okusobya mulimu ki naam mulimu ki attawuba kwe kweneeza Allah tegerekka kwe kweneezaani Allah subhanahu wa ta'ala togwezaako n'ebirala n'agamba ti wa khaaliki nnaasa bikhuluqin hasan n'abantu mubayise bulungi abantu mubayise bulungi twakiraba nti mu mbeera eyo mukama waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yasinga okubeera n'empisa ennungi genda mu surati al-qalam aya yakusatu Allah wagambira wa innaka la ala khuluqin azim gwe Muhammadi empisa zo zisukkulumye nnyo ku z'abalala empisa zo nnungi nnyo n'atugamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kale nabwe ekyo empisa za Muhammadi bwe ziba nnungi Allah yazitenda n'atugamba nti kale bwe bamugoberera kubanga example kyakuleberako kirungi tegerekka n'atugamba Allah okubeera nga tukwata omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti qul genda bagambe gwe Muhammadi in kuntum tuhibbuna Allah bwe babeera nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni bwe baba nga bakukkiriza Allah fattabi'uni bwe baba nga mukkiriza Allah in kuntum tuhibbuna Allah bwe baba nga mukkiriza Allah fattabi'uni mungoberere nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah jabbaagala wa yaghfir lakum dhunubakum n'amazambi gammwe abeere nga agabakola ki agabasonyiwa tegerekka aya tugenda okutulako eyitibwa waaqi'a essuula gitugenda okutulako ekiyitibwa suratu waaqi'a eyogera ku nsonga y'okusatu gye twalabye yawmu alqiyama olunaku olw'eqiyama olw'obuyitirivu bwalwo Allah yalutuuma amannya gawerako kulabula gwe muntu alwaaqi'a si kirala yali ategeeza lunaku olwo alqari'a si kirala yali ategeeza lunaku olwo ne aya z'osanga nga zirimu ekigambo yawma izin si lulala yali ategeeza lunaku olwo yawmu ddiini si lulala yali ategeeza lunaku olwo tegereka bulungi n'amannya amalala mangi naye mu ssuula eyo twetagamu ensonga bbiri ensonga esooka ye puroguramu Allah subhanahu wa ta'ala gyetteerawo egenda okutambula gyagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti idha waqa'at alwaqi'a ekikoona bwe kirimala okukoona laysa liwaqatiha kadhiba teri agenda kulimbisa kukoona kwakyo oba kubaawo kwakyo olw'okuba kiribeera kimaze okukoona olunaku lulibeera lumaze okubeera nga lubeeyoleka tegerekka
lugenda kubeera nga lubeerekera lutya nga tunagenda mu maaso na ssuula eyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba lugenda kukulemberwa ng'ombe eŋŋombe eyo nga Allah yawa obuvunaanyizibwa malayika egenda okubeera ng'efuuwa mu ŋŋombe eyo nga yagitiwa dda n'egiteeka mu mwaggwayo n'erindirira Allah subhanahu wa ta'ala ddi lwagiragera okubeera ng'efuuwamu naye obeere ng'efuuwamu ntegereka bw'erifuuwamu ebigenda okuddako byebyo tugenda okufuna mu ssuula eyo ne Allah agyogerako mu suratu al-Haqqa n'agamba nti faidha nufikha fi ssuuri nafkhatun wahida Allah w'aliragira malayika eyo malayika eyitibwa Israfil bw'alikigamba nti fuuwamu keekadde atunyumiza n'atugamba nti egenda kufuuwa mu nafkhatan wahidan olufuuwa lumu erigenda okuddako nabyo bituwa ye puroguramu y'olunaku lw'eqiyama yatugamba nti wahumilat al-ardu wal-jibal fadukkata dakkatan wahida obukambwe bw'eŋŋombe n'eddoboozi lyayo bigenda kusobola bulungi nnyo okusula ensi eno kwe tuli waljibaalu n'ensozi nga bagamba nti Allah bwe yayogera ku nsi yajawula n'ensozi genda mu surati Nabai Allah agamba nti alam naj'ali al-arda mihadan waljibaala kitegeeza nti byawukamu wanagamba nti humilat al-ard waljibaal egenda kusula ensi n'ensozi zaayo ezigiriko fadukkata dakkatan wahida bigenda kubeera nga bitomeregana bibeeteddeko omulundi gutya gumu ekintu kyayo kiki ye ayiddako Allah wagambira fayawma idhin ku lunaku olwo waqa'atu lwaqi'a ekyali ekyokugwawo kiribeera kimaze okugwawo ekyali ekyokukoona kiribeera kimaze okukoona mu biseera ebyo tusuubira nti omuntu ajja kuddizibwa omukisa olw'okuwejjusa kwe adda ku nsi Allah agamba nga tunaddayo mu surati al-Waqi'a gye twatandikidde agamba nti wanshakati as-samaa puroguramu y'eggulu naye agituwaddeko tirigenda kubeera nga liyulika fahiya yawmaidhin waahiya ligenda kusigala nga bulere pozi okufaananako ng'endagala ezikubiddwa muzira walmalaku ala arjaiha nga ne malayika Allah gyakwasizza omulimu gw'okubeera nti efuuwa mu ŋŋombe ala arjaiha egenda kubeera alaati ng'etunuulidde buli ensonga yonna bw'etambula nga Allah bw'ayagala etambule wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin thamaniya Allah agamba nti ebyo byonna okubaawo zigenda kubeera malayika 8 eziribeera ziwalulidde arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala tuli bumo ekitutteyo kiki kufuna ku puroguramu ya lunaku olwo lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwayogerako otagenda kugasa muntu abaana nebatagenda kubeera nga bakugasa nelwakubadde emmaali gy'okuŋŋaanya endulundu n'endulundu ku duniya ntegereka okujjako agenda okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ge n'omutima nga mulamu yagenda okuwona yekka baganda b'ebitiibwa wetwakomye oba wetutidde mu surati al-Haqqa Allah atugambye nti fayawmaidhin waqa'at al-waqi'a olunaku olwo ekyali ekyokubaawo kiriba kibaddewo kyemwali mulindiire okulaba muliba mukirabye tegereka Allah bw'ati bw'ayogera walatandise idha waqa'at al-waqi'a ekyali ekyokubaawo bwe kirimala okubaawo laisa liwaqatiha kadhiba tewali agenda kulimbisa tewali agenda kuŋoola tewali agenda kubuusabuusa kubaawo kwakyo olw'okubeera ti bibeete ebibeera amaze okubeerawo n'olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza ti waliwo olunaku olw'entuuyo
جينا من سورة النبأ مبسرة بالدين سورة الملك الله وتدابيتي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بوقت متى أبانجي والواقع سيرا الله وادين وكسسولا بيونا بيوقولا كوسي وادين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يقول akasiriki tungakarunji kasirisi Allah jakamraga akakunaku mizani akamsasue ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى no muntu yenna yakola akasiriki tungakatono ngakatoka kujoga Allah subhanahu wa ta'ala yarahu ajakara ntegereka nonako baboruganda Allah yabigana nnyo singa alimbeera nga yakwisa mbwisi kutunyumiza mu yimisa tuseka tuta kujaffe yangira tutatwala buvunaanyizibwa kulwogerako nga bukumpi buli wobikukola buli ssuula yaluteekamu mwebuli talika essuula al-Fatiha talikira ddala Allah yatugamba nti Maaliki yawmiddin omufuzi w'olunaku olw'okusisulako amabanja olwali tulyaza amaanya mwanadamu nogera ne weewola wa munne emitwalo 10 otandika bizinesi oba oyongere mu bizinesi ye ebaddewo obudde ne butuuka nga sente ozirina naye nolaba nga tewali nsonga lwaki ozijjayo ozizzaayo zewazijja nola ti ayi kyojja kikugweyo bukubisi era n'okwewa ne weewaana nga bwewasumagiza olwali bukera ku makya n'olyazaamaanya bw'olyazaamaanyiza mu mbeera yonna naye okulyazaamaanya kubeere ku nsi yauma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kunyira mu maaso ge ebyalyazaamanyizibwa byonna byakusasulwa kyava tugamba nti Maaliki yawmiddin agenda okubeera kabaka agenda okubeera omufuzi agenda okubeera ow'amaanyi ebiseera ebyo agenda okutukaka alqahar okukaka buli muntu yenna asasula kye yalya mu bulyazaamaanyi huwa Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala tegereka ate nga tewali agenda kudoojinga lunaku olwo tuli mumo bwe tumala okukakasa nti olunaku olwo lwakubaawo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti laisa liwaqatiha kadhiba teri agenda kulimbisa olabe balimbisa bemunaku abamugunga basituka ne kubalede ne boogera ku matijju ku ki tyaa ebyo tebiriiyo omuntu aba azadde olwo aba azuukidde eyo entegera yansi ya busiraamu olunaku lujja kubeerawo tuyimire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti khafidatun rafi'a mu kiseera ekyo wogenda okulabira abantu abagenda okubeera nga bali mu mpopogoma z'omu muliro nga ba mu muliro ba wansi nnyo eri ebya wansi Allah olw'okubeera nti yatusukkulumya ku bitonde teyagala tugere ba wansi era n'abantu olwaleero bakola omwanadamu n'akola ssente aleme kunyoomebwa okubeera wa wansi abamu baleesonyiwa okuwasa naye bw'alaba nti obuwuulu kaba kabonero ka kukakkanya kwe kubeera wansi naye nga kikampase tegeerekka embeera bw'emala okubeera bw'etyo Allah jalla waala ategeeza ati khafidatun rafi'a ogenda okulabira abantu abagenda okubeera aba wansi mu mpopogoma z'omu muliro nga bagenda kukulemberwa abalwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna alladhina kafaru mazima abawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakafiiri min ahli alkitabi mbannanyi ekitabo walmushirikiina n'abagattako Allah ekintu ekirala alwalira abaana adamu bw'owulira nga bo basinza majinni basinza misambwa basinza mayembwe basinza mizimu walmushirikiina n'abagattako Allah ekintu ekirala ne babeera nga beefuula abasinza Allah nga nabino babisinza Allah gati ulaika fi jahannam ulaika fi naari jahannam bagenda kubeera mu muliro jahannama khalidina fiha baakufira mugo ebbanga etali ggere khalidina fiha tebajja kukuvaamu sibakukuvaamu ulaika hum sharru lbariya babi nnyo okusinga ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye yakola tegereka bwe babeera nga babi Allah atugambye nti khafidatun rafi'a ogenda kulaba abantu abagenda okubeera wansi mu mpopogoma z'omu muliro
rafi'a era kyekiseera wegenda okubeera ng'oyawulira abantu abagenda okubeera abawaggulu nga nabo Allah subhanahu wa ta'ala nabo bagenda okuwa ebifo ebyawaggulu. olwalo bwe tokiraba tewabukeera ku makya Allah n'akuwa obusente n'ogula puloti eyawansi mu kisenyi, puloti eyalibadde nga yeetaaga mugagga naye mugagga tayinza kubeera ng'agulayo kubanga omugagga yeewa kalekaleko awadawadako sobola nga tusooke tuyewerooleza amayinja zibeeraawo, tuyewerooleza ettaka zibeeraawo tipa mmeka, n'atinda n'aziza amazzi okubeera nga gamutuukako. naye ate Allah gwawadde obusobozi obugula ku nsozi otejja kusobola kugulayo gw'ogula wansi. Kera ku makya yaguze poloti yagiguzeewa? Yagiguze Katanga. Yagiguzeewa? Yagiguze Musenyi. Yagiguzeewa? Nti yagiguze Gindi. Mumanye ebisenyi bya Kampala olwaleero ebibunya abantu. N'ennyumba eziri omu ziraba bwe zifaanana za mmuli n'ensizaazo za ndebe ate nga ziserekeddwa ssubi. Abalala basereka byayi, abalala baseresa bitoogo. Nabwekyo kitegeeza nti abagenda okubeera aba wansi yaumul qiyaama tebagenda kubeera nga bawona omuliro gwa Allah, tebagenda kuwona mbeera mbi ng'olwaleero abasenga mu bisenyi bwe batawona mbeera mbi. Allah agamba nti rafi'a, w'ogenda okulabira abantu abagenda okubeera abawaggulu, baba bagula poloti zaabwe abeeteekerateekera ku nsi ne bagula ewa Allah poloti ez'oku lusozi nabo ze baagula. Tegereka bulungi, tuli bumu. Baakuŋŋaanya mu ibaada zaabwe ze baakola ku nsi ne bakuŋŋaanyaako ssente ezibasobozesa okubeera nga bafuna poloti ku nsozi. So nga ate bano baatuuka ne babeera nga bazannya buzannyi ku nsi, Allah balagidde ne bagaana, Allah baziyize ne bakola. Nawekyo bagenda mu ki? Bawansi. Allah agamba nti rafi'a, mugenda kulaba abantu abagenda okubeera bannanyini poloti ez'oku busozi. Olwali okuba ekifaananyi omuntu yasenga mu kisenyi, olwakyo tulimu mu kisenyi, bw'olwala ekisenyi n'omuntu ali mu kisenyi, omuntu ali mu kisenyi n'ali nakasero n'ali naggulu, ani asinga okulengera, ani asinga okulaba empewo, ani asinga okufuna empewo eziri fresh waggulu. Kyova nga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ejjana n'agikola ng'agiteeseteese ala darajati ng'agitedde mu madaala. Omuntu alikola alisembayo okubeera ng'akoze emirimu mitono nnyo Allah gwali bawadde ejjana egera kubeera ya wansi ng'esookerwako, n'alisembayo okubeera ng'afunye ejjana ennungi yegenda okubeera nga yesembayo waggulu ng'otugenda okulaba biidhinillahi ta'ala. Natukyayimiddemuuko awo katono. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti rafi'a be bantu abagenda okubeera waggulu ku ntikko. Idha rujjat al-ardu rajja, ebyo tebigenda kubeerawo, temujja biraba okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeteeta nsi eno, lubeteeta agizingeko oluzinga. Wa bussati al-jibaalu bassa, mwebeera Allah bw'ayawudde ntegereka ensozi n'ensi Allah teyabigattako. Idha rujjat al-ardu rajja, Allah ensi agenda gizingako oluzinga. Wa bussati al-jibaalu bassa, abeere nga abetenta ensozi bassa, olubetenta ebyo bigenda okubaawo nga bino Allah byasoose twoleka temunnaba kubeera nga mubiraba. Fakanat habaa'an munbatha, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebyo byonna bye mulaba agenda bifula ng'olufugge. Tuli bumu? N'agamba nti wa kuntum azwajan thalatha, ebyo oluvannyuma lw'okubeerawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda twawulamu emiteeko esatu tusobole okubeera nga tusasulwa. Allah atugambye nti maliki yaumiddin, olunaku lw'okusasulwa amabanja. Omuntu gw'oligenda nagwo mu maaso ga Allah ojja gasasula, oyagala toyagala oba ssente ojja zisasula. Ate ssente ziriba tezikyagasayo eri Allah gayafuna ekiri equivalent ne ssente zewanyaga atiwezi ogwalyaza amaanya. Maliki yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala yaumiddin, lunaku lwaki? Lwakusasula. Tugenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'abali baba mubanja abeere nga basasula.
waliwo abagenda okutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bamubagijjana era agibawe nebabaawo abagenda okutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bo bwe baakola bo babanja muliro era ajja kukola ki ajja kugobawa tegerekeka tuli bumu ajja kugobawa mu bufuzi Allah agambye wa kuntum azwajan thalatha mugenda kubeera mu bibinja bisatu byenjagala okusembya biidhinillah tubeerenga tutenda tuba tuva wano Allah atugamba atya ebibinja bisatu ebyo tetuteboddera yabituwa tegereka n'atugamba atya yatugamba ati fa ashabu lmaimanati ma ashabu lmaimana ekibinja kisooka tugambe ti waliwo abantu abagenda okubeera ku ludda olwa ddyo n'abuuza nti ma ashabu lmaimana be baliwo abagenda okubeera ku ludda olwa ddyo ekyo kibinja tekibeera kimu wa ashabu lmashamati ma ashabu lmashama ne wabaawo ekibinja ekyokubiri ekigenda okubeera ku ludda olwa kkono n'abuuza nti ma ashabu lmashama be baliwo abagenda okubeera ku ludda olwa kkono ebibinja bimeka dya mugabe ne mukono mugabe tulinagera ku kibinja kyakusatu tusooke tulabe kubanga abuuziza nti ma ashabu lmaimana wa ma ashabu lmashama be baliwo abo tetugoddera yabatunyonnyola abagenda okubeera kuki ku ddyo ne ku kkono n'atugamba mu juzu 30 yagamba nti alam naj'al lahu aynayn amaaso ago g'olina siize nagakuwa naye amaaso baalikapima Allah bokka galikuwesejjana wa lisaanan n'olulimi Allah yalukuwa bw'aligamba nti tupime emirimu gya lulimi wokka onaafuna ejjana amaaso gatuuzanga ku ki bwe wagatuuzaako Allah n'apima nga erisinga obungi yabyagala agwejjana olulimi walwogezanga ki wasomanga Qur'an waletanga adhikari wayogeranga mazima walagiranga empisa ennungi n'oziiza embi oba wayimbanga buyimbi n'ogeya n'olimba n'otemerera n'owaayiriza n'owemula naam oba bwewakolanga ebyo kyagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti walisaanan n'olulimi yerukuwa lukose nga bwalwagala washafataini nakuwa n'emimwa ebiri gikose nga bwagyagala Allah bw'aligamba okupima emimwa gyo n'agamba nti ekyo kyokka kigenda okupima ku miizaani tukwejjana wali otya ebintu byewalyanga alhamdulillah byalinga bya halaali ne haramu bapime Allah akwejjana n'agamba tuwahadainahu najidain n'akona obwongo n'akulungamya osobola okubeera nga otegeera ekkubo ebbiri ettuufu n'akulungamira amakubo abiri n'agaza siryagala nno lyagala ye Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa akasengejja nga watugamba ti inna hadaina sabila omuntu namulungamya eri amakubo abiri imma shakira wa imma kafura bw'aba asazeewo ansinza ntye oba akaafuwale ntegerekeka tuli bumu nabwekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti walisaana wa shafataini wa hadainahu najidain agamba nti falaqtahama alaqaba kyannaku kyewunyisa omwana adamu teyasobola kuvuunuka wama adraka man aqaba kiki ekigendereddwa n'okuvuunuka akasozi ako Allah subhanahu wa ta'ala kyateekawo oba akatunnumba mwana adamu teyakavuunuka kyekigenderala akatunnumba Allah agamba nti fakku raqaba ekyo kiyinza okuddiramu awalan kyakuwadde kutamuddu olwalala abaddu tukyabayina naye abandi badde nga abaddu bemulina olwaliro be bakozi bemukozesa nemubasasula omusaala n'abakozi abali ewaka wammwe mubayisa mutya mubayisa bulungi baali egomba okuba nammwe senga si buzibu ng'ekyafa ekitera ku Zaid bin Thabit eyakulira mu maka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bakadde be bamunonye ntegereka n'agamba ti okubeera ewa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyekisinga okubeera nga azirayo waffe nebeera nammwe
lwaki olw'obwenkanya omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yalina olw'empisa ze yalina ezayitibwa bulungi allah subhanahu wa ta'ala n'azimutendako aw it'aamu fi yawmi dhi masghaban oba si kyo akwadde ekyokubiri okuliisa ng'oliisa omwana adamu oliisa ekitonde khasatan omuntu mu lunaku lwe yeetaagiramu okulya mwabeera n'obwetaavu obw'okulya n'omuliisa n'omuliisa olwali tukyaliisa kikyaliwo tekiriwo terabba kuira ekifaananyi nti bukya ku makya n'ogula ennyama n'ogitwala ewaka n'oliwa mukyala wo n'agifumba nejja mama natera okubeera nga bajjula waliwo akaana ka muliraano akaliwulirawa akajja okuzannya n'obwana bwe obwawaka ogera mugenda kujjula n'okagamba Sumayya mama wakuyita n'okakwata ku nkoona ekagezaako okuwalira n'okasindiikiriza akuyita kaba tekannaba kumulirayo n'oggalawo oluggi n'ogamba mukyala wo nti maama Sumayya jjula leka tujja kusoma mirembe gy'abaana bamuliraano emmere kubanga kalabe kulya ku nnyama yo waguze ennyama ate akaana kakuyingiridde mu ddiiru kaagala kubeegattako omuleme kukuta ennyama yammwe allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti aw it'aamu fi yawmin dhi masghaban abantu abatusookawo allah subhanahu wa ta'ala atulaze nga baaliisa twasooka kukyafaayo allah subhanahu wa ta'ala lwaki yassa essula aya eziri mu surati dahar allah wagambira nti ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مرة واصل كده كيشكوز السبيل byonna نخاف tutya onaku عبوسا قمطريرا olugendo okubeera nti lwakuluma lubujiji nakusiba mitaafu olunaku lwa bugigi nakusiba mitaafu lwa biranga allah akwadde ab'okulisa bye baluwa basobola okubeera nga bamulekwa allah yasembeza nnyo mulekwa okubeera nga okunsawo yo okusente z'ofuna omwawulirako bw'onaamwawulirako allah ajja kukusiima era ojja kusanga mu kitabo kyo akawunti yeesuma bulungi yatiiman bamulekwa dha makraban yatiman dha makraban bannanyini lulyo bannanyini luganda olw'okumpi betuwa priority esooka omukisa ogusooka mwana wa kkojjaawo mwana wa mukuluwo mwana wa mutoowo mwana wa tatawo omuto oba ayinza okubeera muganda wo ddala nga gwe tatawo yafana kuleka lutwe mulekwa ye naafa nga mulekwa twayawula tugamba nti ani mulekwa ani ataba mulekwa tegereka n'agamba nti aw miskiinan oba abaana adamu abankusere dha makraban bannanyini bukendeevu nga tebakyalina ssuubi tibaliisa ku mmere bakuŋŋaanye obafumbire ku muceere balyeko bwe busiraamu mulamenvu obayite bw'obanga obusobozi bwe bw'olina oba we balye bakuŋŋaanye ne kaba katogo obafumbire balye katogo bwe busiraamu wallahi era nga kyekintu allah subhanahu wa ta'ala kwe yasinzira tonde eyeyitibwa ibaada okusinzira allah subhanahu wa ta'ala mwagala okusasula abantu ejjana nagati yatiman dha makraban aw miskinan oba oba bisobola okubeera bamasakini dha makraban bannanyini bwetaavu essubi lyabagwamu dda mubaliise ku mmere abatusookawo allah yabatulaga wallahi nga yabasiima naye nga sunnayo okuliisa bagemerako nnyo bagifata nnyo ne mukama waabwe muhammadin sallallahu alaihi wasallam olwali tekyaliwo thumma kana min alladhina amanu allah agati bwe munakola ebyo ebimu ku ebyo allah agenda bateeka mubakkiriza watawaasaw bisaburi abasobola okubeera nga balwella kubeera nga balaamirigana ku mazima kubugumiikiriza watawaasaw bilmarhama ne basobola okubeera nga balaamirigana era ne balwerera okusaasirigana oba kusaasiragana
oyinza okuba omwana wa mulano kubanga waguse ennyama nobeeranga okusasira obulina. Oyinza okuleka mulano awo ekkanzu n'azikuba ebituli ebigaraka nayita bwerere kagwera ekkanzu 10 n'abiyita bwerere olwo obusasi oba obulina. Oyinza okuleka munno n'asiiba enjala nayayuuya emimwana egimusibuka nobanga obusasi obulina. Allah agamba nti watawaasaw bilmarhama, tulina okusasira bannaffe. Naga ti ulaika abo nno ashaabul maymana, be bannanyini kubeera ku ludda olwaki olwa ddyo. bwe tubadde tugaziya Allah subhanahu wa ta'ala twasembeyo ng'abuuza ma ashaabul maymana, be balwako okubeera ku ludda olwa ddyo. Kati bonna tubalabe abakola emirimu egyo, n'asembeyo ng'agamba ti ulaika abo nno ashaabul maymana, be b'okubeera ku ludda olwaki abo bo tetubamaze. Allah agamba nti ashaabul mash'amati ma ashaabul mash'ama, waliwo ab'okubeera ku ludda olwa kkono nga bo baakukono. Allah bo yabateekera polisi zaabwe ebifo byabwe gye biri. Yasembeyo ng'abuuza ma ashaabul mash'ama, be baba abagenda okubeera ku ludda olwa kkono. Allah agamba nti walladhiina kafaru, n'abo abawakanya bi ayatina, ebiragiro byaffe oba ebiragiro byange. Allah n'alagira n'ogaana, saala nedda, otuuse okuwa zaka jwe nja kuwavuwala, kubanga abagaana okuwa zaka baba batya bwavu. Twandigezeko e Makka akanyego kaanyi nja kufiirayo, tegereka ne bizinesi zange nja kusanga zifudde. Tuli bumu. Bagamba Allah subhanahu wa ta'ala n'azingiramu n'abalala bakafiiri ab'oku kikolo abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hum ashaabul mash'ama, agamba nti okubeera ku ludda olwa kono. Allah agamba nti alayhim naarun mu'sada, tebagenda kuwona muliro Allah bwe yakuma nga guliyo gweswata tebajja kuguwona. Ezimu ku nsonga Allah ng'amaze okusalawo abagenda mu muliro bagenda, n'abagenda mu jjana bagenda okunyonyera abantu abo nga buli omu mativu kukyali bamaze mumusalirawo. Bano abagenda mu muliro agenda kubeera nga babuulira mmwe nga bagamba nti innahum, ensonga yekitwa mu Qur'an nti innahum, abantu abagenda okwotibwa omuliro oba baweereddwa omuliro ogwo, kaanu la yuminu billahi al-azim, tebakkiriza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mu biseera byabwe eby'oku nsi bamujooga ne bamuwakanya ne babeera nga batambula ku nkola yaabwe. Ebinja biri Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubikola ki? Ab'okujja tubalabye n'emirimu gyabwe, n'ab'okukola tubalabye n'emirimu gyabwe. Tegereka ekitegeeza nti tewali agenda kutuuka mu maaso ga Allah aleme kusasulwa. Omuntu yatuuka ku nsi n'alaga jjala alina empeera ye, n'omuntu yatuuka ku nsi n'alafuubana n'atuyana ku lulwe Allah n'agamba nti mukhlisina lahu ddiini, baalongosa ku lulwe ddiini, balina empeera yaabwe. Ekibinja kinjala tusembyeyo Allah atugamba nti wassaabiquuna assaabiquun, kyekibinja ekyokumeka, kubanga tugambe nti wakuntum azwajan thalatha, mugenda kubeera mu bibinja bisatu, ebibiri byo tubikoze ki? Ekisembayo Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti wassaabiquuna assaabiquun, n'abo abaakulemberanga ku nsi okubeera nga obusiraamu kwe butambulira, be bakulembera ku front line y'obusiraamu. Allah wabeetaagira bonna babeerawo. Saabiquun, bagenda okusooka okutulamu Allah, bagenda kubeerawa ulaika humul muqarrabuun, be bagenda kubeera ku lusegere lwange. Allah yayogera bakubeera ku lusegere fi jannaati naim, be bagenda okubeera mu jjana esinga okubeera nga yabyengera. Tegereka bulungi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda mu ggulu yalambuzibwa omuliro gwonna n'alambuzibwa ejjana yonna. Ne bwe yakomawo yatugamba nti abange ejjana nzirambudde n'omuliro, naye mmwe ab'ekibiina kyange muba musaba mubeere nga musaba firidausi, kumwana atagyagala. Naam, embeera ya firidausi nabbi sallallahu alaihi wasallam ku byasobola otunyonyerako yatugamba nti
nungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekateeka neebeera ng'eyina ekizo kujja n'ezisigaddewo. Olwaleero bannange wetubeera nga twogera ku bakyala, omukyala gulabenga mulungi ne bagamba nti aliko naggagga mu kaseera akulaba naggagga gw'omusinga era ng'ojja kusobola okuvugana naye. Ne bagamba nti aliko minisita oba tokyamulabawo, ofaayo nnyo ekisoboka n'ofukumula ebigambo ebisoboka n'oweereza ebirabo ebisoboka n'oweeyogerako n'oweewaana n'olaga funiro nga bweye yebbeeyi yetteere n'obanga tolina ky'olina ng'oyambadde ng'ebisiiwuuse naye nga kyogerera kiki osobole okubeera ng'owangula ki. Mulowooza Allah agenda tuwejjana gyagenda okuteekamu ba Abubakari, ba Umar, ba Uthman, ba Ali nga tuli wano mu buzannyo. Musomo gwaffe emabega eri waliwo lwe twatula ku aya Allah ng'agamba nti ama hasibtum suratul Baqara aya 213 214 yagamba nti mwe mukituka bwe mutyo an tadkhulul jannata nti mujja kuyingira ejjana walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga temukombye ku kaamulali ababasookawo gwe baakombako nagati masatuhum ba'sa'i wadharra'i wazilzilu hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma'ahum mata nasrullah. Allah atugamba ati Allah yabasikanya yabakombya ku kaamulali n'abakombya ku bukaawu n'abasindikira kibuyaga n'abasindikira enjala n'abasindikira obukakanyizibwa okutuusa Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabuuza n'abakkiriza abaali naye basahaba be ridwanullahi alaihim ajma'in bagati mata rasulullah kutaasa kwa Allah kuliddawa. Allah agamba nti ala abange mutendewaliddwa inna nasrullahi qarib kutaasa kwa Allah kuliddawa kuli kumpi. Allah atugamba nti as-sabiqun abaakulembera nga bagamba nti kuwaayo nga yasooka tebamala musomera kabbuli nantaana bwe tuli kuleeza musanda bwe tuli kunaaza bwe tuli kusaalira bwe tuteeka mu kabbuli bwe tuli kuziika bw'olisigalayo mu kizikiza saddaka n'ofuna mifikaano fadati nootya n'ogati akamba weeyo 10 bo baalinanga emitima ng'obusiraamu bugamba nti bulina ekizibu bagamba nti era ffe tulina okuwaayo obusiraamu bulina kutambula ku migongo gyaffe. Ntegereka ku basajja tufuna ekifaananyi ku basajja abaatusookawo ridwanullahi alaihim ajma'in Allah bonna yabasiima yabawangayo nabbi sallallahu alaihi wasallam beeyisa batya baatambula batya n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baamubuuzanga wekyetaagisiza ne basoma obusiraamu ne babutegeera ne babalamula ne bubalamuza naawe bw'okola. Olwaleero kathiru minna bangi muffe twagala obusiraamu bulamule nga tebutulamula. Kuba omuntu okwagala obusiraamu bulamule sooka bukulamule, bw'omunaamala okukulamula ojja kulamuza. Naye omuntu n'abeera nga tagala bumulamule ye kyobula olwaleero bukera ku makya olwaleero nakola ekibbi mu busiraamu eddiini yonna neereekaana naye kati wali neyinza kati nedda sijja kwerenya kubanga obusiraamu butuusa okulamula ku ye. Tulimu ne bateekawo kaseera n'agamba abantu lwaki temutya Allah gwe nga tewamutya akhi omwomukirako n'okola amazambi manene nnyo nga tolyazaamaanyiza mwoyo gwo, tolyazaamaanyiza nnyumba yo, tolyazaamaanyiza bantu bo, musaayi gwo, wa innama olyamaanyiza umma ya busiraamu, umma yonna neereekaana n'ogamba nti nedda. Munnange walizizza obunaanyizibwa bw'obusiraamu bwe twakuwa sivaawo. Waakiri abantu bonna bafa ne baggwawo nze neesigalawo nga nkyali mukulembeze. Bwanaggwawo ogenda kukulembera ani? Abaatusookawo sijja emitima gye baalina abade. Allah agamba nti wassaabiquuna assaabiquun abo abaakulembera abaawangala omubaka sallallahu alaihi wasallama be tusookerako eyabasiima olw'emirimu gyabwe gye baakola ku nsi, embeera zaabwe ze baawangalamu ne bakkiriza nnabbi. Allah bwe yasitulanga amujja mu bantu abaawansi yali musajja mulunzi ne bamukkiriza abamu ku baali abagagga abasajja bakulu.
Abubakar ya musajja mukuru, Usman yakwiga usala musajja mukuru, ne bakkiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abakkiriza ne bakkiriza ne baleka maali yaabwe ne bawuka ne bakyala baabwe ne bawuka n'ab'enganda zaabwe ne bakadde baabwe ne baseuka n'omubaka ne bagamba nti tulese tugende ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ne bagenda. Allah n'abaleetera akasengejja, yayisa mu busengezza bungi okubasiima. N'abagamba nga bwe tuuse Madiina, ab'e Madiina n'abagezesa nti tuleese bano kusobola okwawula mu maali yammwe, ne bajjawulamu ababawa ne babawa. Tuusa abantu batuuka ku leve eyawula mu bakyala, kyotasobola kukola olwaleero baga ti genda. Wadde nirabana waddako babiri. Bw'ona asinga okwagala, bw'oba asinga okusimamu, bw'oba osimamu beekuwadde. Bamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Daga kumaawo n'abagamba nti abange mukomewo e Badiri nga mugenda okulwana nabo. Be baabanyaga emaali yammwe mwandibadde n'akasunguyira ako. Naye nga mugenda okutemagana nabo be bato bammwe, bakulu bammwe, bakitammwe, bakojja mmwe. Be mugenda okutemagana nabo limaslahati l-Islam, lwakutaasa Busiraamu. Ne bababuuza ne baga nti munaabatema? Ne babagamba nti bw'obanga Obusiraamu bugenda okuyita ne wali olwenda lwabwo tujja kubatema. Era wallahi baabatema. Baabakola ki? Nga batema baki? Baaki batema bagwira n'akatono. Turiwo nga mumaliriza Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wassaabiquuna assaabiquun, abaatukulembera mu kulongoosa Obusiraamu buno situsobola kubenkana. Saabiquun, Allah bagenda okusooka okutulamu. Saabiquun ulaika humul muqarrabuun, bagenda kubeera si ku ddyo si ku kkono, be bagenda okubeera ku lusegere lwa Allah. Olwaleero omwana Adamu addira egimu ku kisinga okubeera mikwano gye olw'ebikola ebirungi byamwegombamu n'amuteeka ku lusegere. Kutaba abakulembeze baba balonda kabinenti alonda omuntu era amukoledde emirimu emirungi n'amugamba nti gwe nkwadde obwa minisita wa finance, si kubeera nga yasoma bitabo. Gwe nkwadde obwa sipikira obwa minisita wa defense, si yakubeera nti yasinga okulwana. Gwe nkwadde obwa agriculture, si yekubeera nti yalina ennimiro ennene. Wabula lwatula mu buubu ati alaba nga alina ekintu kyali akoze ekitayinza kubeera nga kimulesa kubeera nga abeera ku lusegererwe. Naawe olwaleero weepimeemu Allah wali omukoledde ki kwagala okusinziira okubeera nga akuteeka ku lusegere. Swala bwe tugamba swala Allah Mungu akusaasire tegereka bulungi. Singa Allah aligibala nti njagala omuntu alina quality number 1 nga yali amazeeko omwaka nga buli swala gisalira mu jamaa nti swala 5 buli lunaku nga tabuuseemu, oyita qiyaamu layiri kusitulako kiro kwe kuyitiridde, istigifaaru ze zikuyitiridde, sadaka, zaka, oba kuyitiriza ddala hijja, kyekiyitiridde awo. Weepimeemu nga tebalina kupima Allah jalla waala kiki kyagenda okusinziirako agambe nti olwo mumugjeeyo mumuteeke wano mu bantu abandi ku lusegere. Okuteeka mu bantu abali ku lusegere kiba kitegeeza nti bakujja emabega w'ekidaala ogenda kutuula mu bano mu highlighting officer abali wano kumpi mu bagenyi abakulu. Oba olwaleero bakola omukolo gw'Obusiraamu, gwe Omusiraamu asala olwaleero notabeera ku ntebe zisooka. Ntegereka ne Allah okugamba nti mujje muleete wano kiba kitegeeza nti bagenda kukutuuza mu ntebe eziriko ba ambiya, bannabbi ba Allah, eziriko basahaba baabwe ba Abubakar Siddiqi, ba Ummar ibn Khattab, ba Uthman ibn Affan, ba Ali ibn Abi Talib, ba Abdul Rahman ibn Auf, ba Huzaifa ibn Yaman, ba Khalid ibn Walid, ba Hamza. Abo ogenda okutula nabo bw'oyagala okoze eki? Okoze eki? Tiwali wallahi eswala tusaala nfu, Qur'an tusoma nfu, ate tutuyina nnyota wadde amaddu agagisoma. Soma enfu ng'olina amaddu agatuula ewali abamanyi egisoma bakusomese, alhamdulillah. Naye tetulina. Allah agambye wassaabiquuna assaabiquun, naawe bakulembera mu kubeera nga banakubanira Obusiraamu buno butuukeko yabasiima n'agamba saabiquun bagenda okusooka okutunulamu
kubanga yabasiima bali ku nsi tugamba nti radiyallahu anhu Allah yabasiima waradu anhu nawe ne bakola ki ne bamusiima empeera gye bawa naga nti dhalika liman khashiya rabba bw'atudde wano olwali kisoboka bulungi nnyo okukuteeka mu bantu abo olwo ku kondishoni Allah gyateekako liman khashiya rabba anaati Allah mutuufu w'okukola ki w'okumutya tegereka maliriza nga Allah atugambye nti ulaika hum muqarrabun bagenda okubeera ku lusegere fi jannati naim mujjera esinga okubeera nga ey'ebyengera kitwale nti firdausi ate era nga yeeyo nabbi gye tugamba sallallahu alaihi wasallam aya ginjawulo byayo ti thullatu min al-awwalin thullatu min al-awwalin bayitirifu nnyo kamaala ntoko min al-awwalin kuba tukulembera tugambe abawangaana omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah bye yawajja neeyo kitegeeza nti poloti esinga obungi yazigaba wa qalilu min al-akhirin newasigalawo poloti ntono mu jjana eyeyitibwa firdausi min al-akhirin kuba omulembe gwe tuliko olwaleero kati funayo ekikunyweza ti Allah kwagera okusinziira akufuule ng'ekibanja kyo kyali bakwadde mu firdausi osaaragana n'Abubakari ofaanagana Abubakari ofaanagana ne Umaru ntegereka ofaanagana ne Khalid bin Walid ba Huzaifata bin Yaman ba Zaid bin Thabit kiruwa kyagamba Allah olina kubeera champiyoni nnyo wali mu kirasi yaffe wano Allah okuli kuganaizinga naga nti ono azitoyo nnyo ayina kubeera mbalo ba super power twekyekinyinga bukyali kuba Allah atugambye poloti ezisinga obungi mu jjana eyo gyayogeddeko yatonda n'agitona n'agimaliriza n'agiteekako amatimba ona gonna yagiteekamu byonna bye wali olowoozezzaako ne by'otalowoozangako bye wali olabyeko ne by'otalabanga ebitayitanga wadde ku ntobo ya mutima gwo okubirowooza bwe biri mu jjana akhiran nga mmaliriza Allah atugambye musigaddemu poloti ntono nnyo mu jjana eyo tegereka bulungi ngero olwaleero njala bakubira ekifaananyi nti olwaleero bw'ogamba nti onoonya poloti ekato kinyolo nyangu okufuna mu kifo ky'okugamba nti noonya kololo ey'ekkololo nzibu ey'ekkololo bw'ogifuna ntegereka buli kikeesa eteeka kuba nga nzito nabwekityo kummwe abaagala okufuna bulofa ewa Allah mweyongeremu amaanyi temwawukana na kuwaayo temwawukana na kusiiba temwawukana na dhikiri temwawukana na kusoma Qur'ani temwawukana na istighfaaru temwawukana na bintu Allah byayagala kukyozuula nti Allah akyagala kiyayaanira okikole ate mwewala amazambi okunyumujiriza Allah subhanahu wa ta'ala mukyewali oba oliawo ogenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman Yusufu Budala Zakariya gwe vaayo jangu obeere wano ku lusegere lwange ntegereka bulungi ekitali ekyo bannange Allah yatuwa ebifaananyi ebikola ku duniya byetugenda okusanga eri tubeere nga tulongoosa bwe tunaaba nga tutulongoosezza tetujja kweyagalako mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum jazakum allahu khairan panjulizaamuko munsonyiwe nsaba Allah owekitiibwa abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo tubulira n'okyoyiseemu kantu kabeera nga okasaasaanya n'abalala babeere nga bafunako ku bigambo bwe bityo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.